Karema TV tuzizza omusomo gwa internet. Bantu bangi nnyo abatubuuza ku bintu bya internet oba wifi okusobola okwekonnekitinga nga bosi otategedde. Tulina Kadaama ono agenda okubeera nga yeeyongera okubeera nga abangula ku musomo ogwo y'engeri gy'akikolamu. Halo nnyabo li Kadaama TV. Hello, Mr. Kadaama TV Wasiratasebo. Kakati munnange nabadde nkugamba nti abawala oba abakadaama bannange obuzibu bwe balina obwa intaneti nti bw'oba oyagala okwekonekitinga nga mukama wo taliiwo, okwata essimu yo n'ogenda awo wennyini n'opuresinga mu wifi yo n'oteekawo olugalo bw'oti. Kati bw'omala okunyigawo n'oyambuka n'okakasa nti ereeta wano wifi ekasoma nti eri on wadde nga teri connected naye ng'ereetaako obaka bbulu. Kati n'ogenda waggulu awo waliwo obudootisi busatu. Kati budootisi obwo obusatu n'obukoonamu n'okkirira wansi waliwo akagambo advanced. Kati bw'okanyigamu wansi awo wekkirira ejja okukuleetera WPS push button. Kati bw'ekuleetera ako bw'okanyigamu ejja kubeera ng'ereeta kalayini ka bbulu akatambula kati ogenda ku wifi. Era ne ku wifi kuliko akagambo ako kaliko WPS, kuliko bu arrows bubiri, akamu katunudde waggulu akalala katunudde wansi. Kati gwe okanyigako era ku wifi yo ejja kuba yeekonekitinga bulungi ku buli ssimu yonna. Ate nkakasa nti buli ssimu yonna erina WPS. Mulimu ebika by'essimu nga tekuleetera advanced, mulimu etakuleetera advanced naye nga bw'oginyigamu wansi ereeta akagambo more. Kati mwako kennyini kamu era onyigawo era ejja kuleetera tewaliiyo ssimu etalina WPS, teriiyo. Ate era nga ne wifi ezisinga k'ebeera yakikuleetera era ebeerako ka WPS. Kati gw'okanyigako n'onyiga ne wano teweetaaga kintu kyonna ejja kubeera ekuleetera bulungi nnyo intaneti. Osobola okubeera nga weekonekitinga ne weedisconnecting obudde bwonna bw'oyagalira, weggyako ne wezzaako, weggyako ne wezzaako. Terina buzibu, mukama wo tasobola kumanya okuggyako kati obuzibu bwe ndabamu nti abawala bwe bayinza okufuna, kale bwe nnyinza obbawako amagezi nti abamu mulina bakama bammwe ku WhatsApp ne Facebook. Ate ekyo kiyinza okuvaamuko obuzibu kubanze bwekinnyambira we wano layini yanyu mukama wange yangulira layini. Yali angamba okungulira layini kale teyagigula naye yali angamba ogingulira naye ngigaana. Ng'ekikulu nti seetaaga nnyo okkubira abantu wabula kasitamba ne WhatsApp nga nsobola okwogera n'abantu bange kyekikulu. Kati bw'obeera okozesa layini ky'oba olina okukola mu buli ngeri yonna mukama wo oba olina omubulookinga kubanga kikukatako. Mukama wo bw'oba obeera naye waka lwaki obeera omulina ku WhatsApp lwaki obeera naye ku WhatsApp? Tuba tetubeetaaga. Abasinga tulina land phones batukubira okwo, okitegeera. Mukama wo oba olina omubulookinga ne ku Facebook omubulookinga. Nze mukama wange yansaba friend request ku Facebook ne mubulookinga. Era WhatsApp gye nkozesa ya Uganda, nkozesa layini yange ey'e Uganda. Kati tasobola kunfuna, sirina layini ye, sirina layini ya wano Jordan. So kyekyo kye mbadde nga nnyinza obbagamba naye nga mikwano mu buli ngeri yonna eyo y'engeri yokka gy'oyinza okwekonekitinga. Ate mu buli ssimu kisoboka kuba nkigezezzaako ku ssimu nga ziwerako ndabe oba ddala oba kikola kwange kwokka. Nengezaako n'eya mukama wange gye nkozesa nga taliiwo alina essimu gyampa nayo ne ngigezaako ngira naye eteekako. Nengezaako ne ku bino bigundi by'abaana ne mbidisconnectinga ne mbigezaako nga bigendako. Kati awo ne mmanya nti ekyo kibeera kiwedde. Kati y'engeri yokka gye muyinza okukozesa bamukwano okusobola okubeera nga mwekonekitinga nga temwetaaga password.